tasobola kusasula hoteri novayo novuma Zari nti gwe mu Tanzania gwe promoter tetwagala kutandika bintu bya kutumanyira weesonyiwe Zari mwesonyire ddala sigwe wamukubiranga amasimu mbwajja kukyalire cheke chekazi na chirezibian okubira otya Zari mbwajja promoting ebipate byo ate kati omuliko omuvuma ogwasooka yasooka n'agaana era mukazi gwe n'omwesibako tetujja kukkiriza Zari yekutte bendera yekka wano mu East and Central Africa gwe omuntu okufumbirwa mu nsi nnya okiyita kyangu Zari yafumbirwe South Africa Zari n'afumbirwe Tanzania Zari n'afumbirwa mu Uganda Zari ke kabonero ka East African Community so sinza kuleka kuvaayo ovume Zari so nenga Zari tukuwagira nnyo tukwagala nnyo teri mu Tanzania agenda kumanyira Zari oyo promote oyo noja no tekayo audio mbu Zari mbu yagamba Shakibu mbunga bwatya lwaki otekayo audio za Zari so Zari tukwagala nnyo woli guma zino entalo zitulekere tukuvumira ekitanzania ekyo tijja kuddayo newaabwe bakyo kibage nti abana Uganda tuvuma mu Tanzania gwe weesonyiwe Zari gwali mu UK bwaba Zari wamutwala n'omugulira emmere n'omusuza mu hoteri kikulumirawa wali togenda musasula mbu Zari yakubba n'atajja Zari muyimbi wali oyita waaki olire zibian ebikazi nabyo tebitegira bulungi mbu Zari mbu yamubba oba akubbe neno jayo secrets z'omuntu oyogera otya kubba wa Zari nga weetuli musajja atumbu yalina kutuula mu economy Shakib mbu mwamutwalanga manager twala eri gwe promoter let me tell you in English stop abusing Zari. Zari is a symbol of the East African community. She has married in 4 African countries: South Africa, Tanzania, Uganda, Kenya. You can't undermine Zari. Pozo inacho otunonyako. Ani akumanyi, who knows you woman? Fetuli timu Zari, teri agenda kuvuma Zari. Zari yekaya inaligase wano mu ggwanga ey'okufumbirwa mawangana ng'ojja omudiscreditinga bwotyo n'ogenda n'ogamba wamupangisiza hoteri e Buckingham yandisuze bweru. You wanted that to sleep outside, you Tanzanian woman. Tetwagala bintu byakutunyiza ffe batiimu Zari. Neno jeno ugamba mbu Shakibu mbu simanya mbu Zari mbu tayagala Shakibu chikazi go aliyagala kubba Shakibu. You wanted to steal Zari's husband kubanga neunya atogamba Zari taina sente kati lwaki wali omuyita. Why do you call somebody who doesn't have money? You said Zari is a prostitute. Do you have evidence? Why didn't you invite a prostitute to push your party? You are just jealousy. Chikazi gwa ine nugu ku Zari. Gwe mubi gwa yagala okumanyira Zari. Omanyi Zari brand jaina in all over Africa. Zari ya representation ya East African community. Yonena munsiza East Africa ina ya abasajja omuvumo otya. How dare you abuse Zari? Mbu she's poor. Is Zari poor? Nebwo okolotya mukazi gwe audio ze watadde. Zari tagenda kwawukana na Shakib ate njagala kikulume. Ate ne audio je watadde simbi. Zari agamba nti bawa atya. It's okay. Netogenda kumanyira Zari nga bwetuli. Uganda United. Mumanyira nnyo bantu mmwe. Ekikazi kibi
kyesibye ku Zari. Zari mukazi watu ayomba mu luzungu. Isn't you the one who called Zari? Isn't you the one who called Zari? Nze entalo z'abakazi ezo zinyumira nnyo ziyingiramu. Kwa after all ekibalwanya bayinza n'okuba balwanira mukazi musajja. Mbu wayita Zari mbu akulangira ebipate byo. Lwaki tewayita Abatanzania? Tebaliyo. Tebaliyo Abatanzania. Lwaki sibe wayita? Nze sagala wama muntu amala kozesa muntu ate n'amala n'amuvuma. Oyo nnyini omukazi ye yayita Zari. Zari yali tabyagala na kubyagala ebintu bye bya bogus. Toyina na sente. In fact that promoter she's poor. Notambuliza Shakib mu economy. You woman. Nze je bikazi mbimanye bye Tanzania ebyo bera tebina sente kyonna kyeyerusa. Omanyira Zari ali ku nachokala. We are not going to allow you to abuse Zari nga wetuli. Zari, she's a symbol of the East African community. Yonna yafumbirwa yodda mawanga agatwetoolodde. Okiita kyangu. Mbwe Tanzania Zari bamukyawa. Why do you call a person gwe bakyawa? So, olutalo lwa Zari ddundulimu nnyo. She's a good woman, Zari. Taina gwavuma. Kati kino ekikazi kizze nnyini eyanziba oba akubbe wali oyita waaki. Lwaki tewayitamu wisdom kaye? You promoter, why didn't you invite me or wisdom? Kati by the mere fact that you called Zari, you needed her services. Sagala nnyo muntu wamma bino bintu wamma bya nnugu. That woman wants to put Zari down. Omuntu omuyise ate kati lwaki oba omulangira nti malaya? Why did you call her in the first place? Gwe kennyini mukazi gwe weekuba endobo. Ogamba mbu nayita Zari ne mupangisiza hoteli wali agala asule mu lujja. In fact, ku sente ze yali akubanja kwe watoleza hoteli. Kwe watola neza visa. Zari emirundi gye yakatambula e UK. Yali tasobola kwefunira visa. You can't undermine Zari. That's out. Whether you a promoter from Tanzania tujja kulagako what we are made of. Gendo manyire ba Tanzania banno omukazi mwesonyiwe. Mpulidde ennaku nga Zari bambi ali mu kuyomba mu luzungu mukazi wattu. Lwaki abantu bamala obbayamba ne mubafuukira ekizibu? Kati obwo busente bukabo yakulya mbu kati obwo bungi is that money. Eyo tawera na mutwalo gwa $. Gwa kikazi gwa wale mu kutegeera mwayiri muyina okwebala. Lwaki wamukubiranga amasimu mbu Zari kam sibaya jangu olange bipate byange. Omuntu obaza muyita mu bipate bye biri bogus. Gwe kennyini toyina sente. Kikazi gwe twesonyiwe. Weesonyiwe ovire ddala ku Zari. Mbu Zari tayina sente. Oyinza nekyogera mu bantu. Abantu bajja ne mubakozesa bupate bwa mwenzo tebulanga siranga. Mujoni ya jangu nangire kapate. Gwe kennyini oli munaku you still do parties to get money in the UK. Omuntu oba yakubba. We move on. Ne oli mukujjayo audio. It means you are jealous. Omuntu ajjayo audio zize. Security kati fobi tugamba tukuyambe ki gwe mukazi gwe. Tukuyambe ki. Okay, the party flopped. Tuchimanyi. Kati you are telling us nti twaliyonga mu signing agreement. Tulage agreement gye wayina ne Zari. It means ogoba bintu byo birala ate Abatanzania babakozesa nnyo okulwana entalo. You are fighting Zari because of her fame. Mbonawo oyagala bakumanye mukwano promoter. Twesonyiwe. Omuntu wamagena n'akulipira tulage endagaano gye wasayininga ne Zari nga tonnagamba nti yakubba. Lwaki wamunoonya? Lwaki wamuyita? Abantu mwabenoonyeza abantu ne bababba aye ne mutandika okubamanyira. Zari akyabba obwo busente. Zari akyabba obwo busente bo miliyoni 3. Zari newe guba mutwalo gwa $, ebyo takyabikola.
Zari agula omwenge bbala lyonna n'aliwa open bar. Mbo omuyise mu bupate bwo kakati owulire ennugu wali agala kubba Shakib. Ekyo kyonki manyi. Ekirwanyi oyo omukazi I think she wanted to steal Zari's husband. Lwaki Shakib wamusasulira? Mbo Junior yagala sente. Nze sina sente zenjagala naawe toteeka mu kirasi zo. Omanyi nze Zari mwogerako kubanga muntu gwe mmanyi. Ebyo bikazi bibbanya abasajja. Mbu Zari lwaki mukazi gwe wali okubiranga Shakib amasimu. Olota tutubimanyi. Nti wanted to steal Zari's husband. Mu Tanzania gwe tuleke mutubba nnyo. Mubbanya abasajja. Ensonga za Zari nzikomezaawo. Nenga Zari is very innocent. Ekyo ekikazi ekyo kirezibian. Kirabika kyali kyagala na mubba. Era Zari ekyo kikuyigiriza toddayo mu obwo obupate obwo obufulopinga. Lwaki ogendamu abo bapromota abatalina sente okulabisa? Toyina kyewawa Zari kyabwerere. Zari had come to work. You had the agreement. Where are they? Sawa bintu byakutumalako wano mirembe. So gwe alien skin wavuddeyo n'omanyira bannamawulire. Watuuka ku airport omwala wa NBS najja kujjeko interview alien skin ne weematira ne weeraga. Alien skin nomala n'ogamba mbu teweetaaga mawulire. Gwe alien kankubuulire ebyo byotandise obwo bu TikTok bukomye bw'okola obwo bu live bututamye. Alien oyagala kuba buloga. Oyagala kuba TikTok, choose one. Oli muyimbi oba oli TikTok oba oli buloga. Alien funa omwogezi tukoyo kulabanga okola bu live bukomye. Obeera okunoyogerako ebyekisiru toyina manager. Gwe ba Spicer Dano balaba boogera buli wamu. Ye naawe nga wote watujjiridde. Tebulaba nga kibi amannyo okubatomera. Omusajja abeera alien tava ku live za TikTok. Is talking a lot of nonsense. Temusobola mujjako kisimu ekyo. Kati abamawulire omanyira baaki. Wano badde n'oluvulu bweyukke. Ani atakuwagidde? Ojja kuba noonyanga tobalaba. Bajja kusabula. Buuza Kenzo. Bajja kubuulirako abamawulire kyeki. Wano waliwo asinga amawulire amanyi. Nga ne President Museveni afuga eggwanga linaaganoonya. Singa President Museveni alina akawunti. Gwenno alien yasaamirira. Simanyi alien tasobya. Tandika okweyita ebyo ebintu. It will be your downfall. Nga bw'olinnye waggulu mu bbanga toluma madaala gakwambusizaayo. Wano mu Uganda okugwa layisi. Tandika okweyogeza ebyo ebyekisiru. Why are you looking for wars? Osobola amawulire gwe alien. Mbo simanya buli interview njitunda milioni 5 gwe yasaamirira. Bana Uganda ankwenge. Erinnya lyofunye mu mwezi gumu. Serebu omanya budi woyogera ne botayogera. Goloza ba Spicer Dana singa balina ba manager loja. Neno jja ku mwana omuwala wa Spark TV akubuuza oli awo. Woba serebu. Banamawulire bakola mulimo gwabwe. Bannamawulire bakola mulimo gwabwe. Yimirirako eddakiika 2 ntemu naye alien kulikayo. Nali ku anikati kalakata. Nga mainstream eranga concert yo. In fact nayombera kwa anikati. Najja bampe eddakiika 3 gokka balanga gwe. Kato tandika okumanyira bannamawulire semanya mbu tebakubeererawo. Wali agala tukubeererewo tutya. Era ngo buli omu ng'akola erinnya basooka muzalawa. Nange tamale bakyanzalawa. Gwali eni wakatandika omanyika buuza ffe abamanyika edda. What a name means. Ebyo byonna byolimu bakamiliyoni babikola dda. Teri kipya. Ne baseba tabali ba alien b'ebiseera ebyo. Tandika okumanyira abamawulire nkubuulira kino. Bajja kusibira ekikookolo. Oba olowooza mbu music atambulira ku TikTok olaba nene embuzi. TikTok singa yali promoting ennyimba singa mainstream weri tozanyira ku mawulire ne government egatya wano ne bannabyabufuzi n'oba ina sente buwanana. Respect the media. Omwana imolove girl
aze akugambe nti bannange otandise okwe mboze alien tonnatuuka wawo. In fact erinnya lyo likyali ku infancy. Likyali ku infancy stage. Olaba Bobi Wine abamawulire ayogera nabo. What about you? Bana Uganda bakuwanira bwerere. Ogenda kugwa. Alien ogenda kugwa. Botakola ebintu bino bisatu. Lekera awo kola nga bu TikTok live tokyali levezo. Nali muntu olinga competinga nono omwana simanya sefuko. Wefudde bamweya n'omuyaga. Oli celebrity wa kikaaki. Ebyo ebyekiyaye byejje mwali yeni. Behave like a celebrity now. Funa manager. Manager agenda. Oyo kamilioni yekola ebintu ebyekisiru. Ne kamilioni yalina ba manager ba mutima. Erinnya nga bw'olifunya amangu lijja genda mangu. Kubuli ebigambo bino. Nkubuulira serebu alina stage zaba akola ng'ebintu ebintu takyabikola gwasinga bebe kulu obwaganja man. Mugenda kugwa mwali enitasobya gendo bigambe nnyoko nze bwe babimbuulira twalabala badde twavuma Bobi Wine nga bakyayochombulira ono mwana aliyeni ow'ennaku esatu olinga amazzi njogera nawe n'oyogera gwe kiki kyomanyi ku bwa serebu buuza nze ffe tulabye abazze ne bagwa gwereka bakutomeza amawulire ojja gabuuza edikeezo kye gamukoze. Respect the media. Bw'oba toyagala kwogera shut up. Leka bamawulire bakole emirimu gyabwe. Owange tebaakubeerera wali oyagala tukoleze empale. Wano ffe baatubeererawo. Tamale natandika n'abantu bana. Leero ndi mu bantu bameka. Kati nzirawo nnoonya abatampagira. Do I have time for that? Mbugundi teyampagidde. Gwe banna bapalaso tobalaba. Bapalaso tubavuma ne tubasanga. Kamilioni simusanga mabala tambuuza. Aliyeni va ku mawulire. I felt so bad. Omwana akubuuza ebibuuzo molova mwana muwala alinga yakuvumye. Mukwano ffe tulabye abalina amannya. Ojja kumbulira tuyiseewo emyaka 2. Wano twalaba lusuku lwa sementi yakomawa. Lusuku lwa sementi aliwa. Fresh daddy aliwa. Fresh kid aliwa. Mbusimanya yanga Bobi Wine. Ate kankubuulireyo kino alien. Bw'oba yagala okukubwa yingira ebyobufuzi. Ebyo bye nakulabye ofevenga ku stage. Alien weesonyiwe politics. Abakubalira ebyo bagala kukusabuza. Eri ekkubo ly'okutte kyamu. Ddayo weekubire bisite va mu byobufuzi. Abo bakulima nti oliyanga Bobi Wine. Nkusaasidde kaliyayo gisso oli muto. Bobi Wine yalina emirembe. Ayimba wataliye magere mu bigere. Taliyo teyeebase Bobi Wine ayimbawa. Mbuyanga Bobi Wine. Alien taso ebyo byonna biwaano baagala kukusabuza. Sigala mu layini ye y'okuyimba. Funa manager lekera awokolanga buli kamera ekutunulamu. Alien buli kamera emutunulamu buli kamera emutunulamu. Oli wa funo. Tukimanyi nti erinnya likutomedde. Naye fuga ku maalo go. Ogenda kufuuka obere nga nakatemba. People tebala omuyimbi yenna ng'oyagala ogwe. Beera nnyo ng'oyogera. Kati tuba tusasulira sente kyezikulaba. Musician taba blogger. Musician taba comedian. Omuyimbi abeera organized. Organize yourself. Obo bu interview obo bu video obo kujejjire mu ddala alien. In fact cancel that TikTok. Ne buli lwaggulo obeera ogaya mayirungi kwoli ku TikTok. Buli lwaggulo funa omwogezi. Otherwise togenda kufuna mu linnya lyo. Nze nkubuulidde. Kyayita branding. Okufuna set you must brand. Golozo nabo yimbira baggeto. Abenkumi 2. Bayina kuyita ku zi conference zi Serena. Bakamilioni teba brandinga. Toyina bikufuula muyimbi wa kyasa kinali yemi. Toyina mmotoka nnungi. Toyina management nnungi. Omuyimbi abeerako n'ebigenderako. Babebe kulu ekibavuza amamotoka ag'amaanyi. Sirwa kwati baagala okuspendiga. Omuyimbi wa 21st century byalina okukola. Olina okwambala obulungi. Olina okuwunya obulungi. Alien gula perfume. Gula perfume alien.
obere ganja mani abantu bonna bonna basibe ebiviri babebe kulu basibe ebiviri naye bambala bulungi neno obera mu musician kutoka TikTok yo obera mu Bible asiramanya champion good ogudde dalu mwana gwe tujja kubagamba kateringa teri agenda tutiisa gwe mulimo gwaffe tujja kubagambako ne wobo ina abantu nkumulitu fe twalabadda kyuse nyambala olozogenda kuyimbira bamalwa kyuse nyambala bamulasta naye ng'oli smart osobola okwambala ebintu bye byalege nenga you are good you represent the youth ebyo ebya ghetto byejjeemu kati bikomye that is another stage life is a process oyina wobeera noga kati ndi wano nokyusa you keep evolving otherwise ojja kumalira mu bakadongo kamugwalye mboloza bimba byo binyuma nnyo ani akubba ali enoloza bimba byo binyuma nnyo olaba Palasa ayina ennyimba 12 bazikuba mu bbaala n'ogamba baziddemu wali wasinga Palasa ennyimba zo zikuba ku radio olaba tukera kubacha ne tumukyawa gula perfume nebyo biviri bisanyirire omuntu ebiviri zibeera organized ne luno lutunudde Kenya luno oluvere lutunudde Tanzania weesiige ku biziga aliyeni kati oli sita nkubuulirira neno fulumanga agenda okulwanisa koni musibanyandi sita siri walira muli ebyekisirusiru ebyo tujja kulabira emyezi emirungi egyo tukute faba na Uganda tuto omuntu mangu we are ever moving laba nono tujja kuta olaba kamilioni twamuta who are you olaba kamili yakuba East Africa najivu twamuta ngata avuga Range Rover gwe brand yourself ng'omuyaga era ojja funa bayaga Uganda tebanga ko yabayaga this not Jamaica Bob Wine lwacha yambale suit Bob Wine lwacha yambale suit talaba Bob Wine tabera smart lwachi Bob Wine asanyirire enviri anti muyaga people evolve wina stage jotukako n'ogamba kakati ndi wano alien kyuse nyambala funo omwogezi ebyo bya TikTok byobeerayo ngo yasamiridde nabo babamweyana bigalewo simanya Miki abo Miki balemererwa ensi balya ku bulango build yourself as an international brand ofunye omukisa abantu bakwagadde lwaki tobuuza ku branding funa badibba manager loja yogera bulungi abo bakafuko ba producer banika ati obetaaga wetaaga abamawulire tusobola okusiba sente alien oba osobola osinga amawulire amaanyi munange ne Bob Wine suuti ya jambala nenga abasiru abamwetolodde bamugamba Bobi oli muyaga sibanya ghetto gladiator n'abagamba andi ghetto gladiator ne Uganda si ghetto that's why Bob Wine asibetai omuntu yambala ko bulungi ne ebinu byonna bena get a designer funa a brands naye omuntu no yambala ebinungo lyagendo sambo budongo erinnya ligenda kufa alien bulidi ebirinnya ligenda gwe woza sibanyo oli mu birooto byo ojja kuzukukira mu reality bino byekugamba tubigambye abayimbi bangi nze John yanja kubagambako yisimanga tannafanze gwe yalekawo nze oba nvuma mbambi yisizaawo so bambi omwana oyo alien mu muyambe get a team funa team kati oli brand kati nebwo naddamu ebyo sibanyanze nze Bob Wine yaddako ani akulimbe byazimba Bob Wine obimanyi gwe oyinza okwambala mu ngato za Bob Wine gwe Bob Wine olaba yali tamanyi luzungu taluwogera kati Bob Wine sifa bamufunira bamusomesa oluzungu lwaki Bob Wine yafuna lubongo ya abantu bavumye lubongo ya anti mbega Bob Wine yali amutadde Lewis Siero ya wa Bob Wine kwa Bob Wine yasomesa lubongo ya yasomesa Bob Wine oluzungu Bob Wine twamuzaayo
Era njagala tulya interview za Bob Wine nga yakajja ne kakati oluzungu lukyuse. English. Teri muyimbi wanagenda kuyimba mu Uganda empya nga tomanyi luzungu. Endorsement kati za international. Messi bamuzalira Argentina. Talwogera. Taina bahandola. The ladder that puts you up, it is the same ladder that will bring you down. Trust me. Nalabyeko awe wali eninga nvuddeo. Omanya abana Uganda mutijja nnyo nange muyinza okummanyira. Jeni ya lwaki agamba kwali eni siri walira muli tugamba kubajja no tunyumiza ono omwana wa ghetto. Azenga tulaba. Tuvuma Bob Wine eyafuna milioni 3 mu kalulu. Ngojo muli abana bammwe mulinga amazi nze bete babingamba. Nze tujjano kumpa bya kwogera. Eno page si ya nnyoko. Nze njogera byenjagala bape dembe mu ggwanga lino. Nkwata ako ndabe. Tujjano ko ati ali eni tasobye wa nnyoko. Fe tulabye ate era tukyalaba. Tuvuma bali ba kamiliyoni abakubadde nnyimba musajja alina alubamu emukwe ngojo mbuli no mwana ali eni alina nnyimba nnya kulinga amazi. Hali eni tasobya siri walira muli endo bigambe nnyoko. Genda mbasiru banno eri ku TikTok gye mubeera. Nze talk the truth. Nze njogera mazima. You either love me or hate me. Kumazima. Nava mu nupu ne munja samira nali nkyusi zaako. Nze Junior nkyusa byenjogera. Nava wano mu NUP ne munja samira. Sibanya Junior ogenda gwa nzengwa ndi nnyoko. Walionda byeke wamwe. Nze ndia ku following. Bagenze ndia ku shares. Mbu yanga boy gwasa sulire wange. Kamanyira akabajjudde n'obwavu obajjudde gwe toleeta bintu bya TikTok wano. Ebyo byali yeni tasobya sibanya Bob Wine omupya gendo byogere ne Bob Yanga gwe mwekanya naye ntegeera. Nze sitisibwa Junior tebantiisa amwe true definition of city a danger. Nze tekinokulati CV yange yeyogerere entalo zenwanyi. Nze siwangulwa. So tujja wano kuntiisa ze nalaba alabadda. Isi babamu kuba masasi nze wendi. Do you call me a problem? Isi mamugenze wendi nkyatuddewo. Isi mayave student yansanga wera yandekawo. Nga wendi wano njasama byenjasama. Era nabalala bajja kundekawo nze ndi nkonge yakukkubo. Aneko nako yagwa. Nze nwanyi entalo tobuli abano bana balien. Alien na mutonyo ku ntalo zetulwana. Kali tuvuma bakoddomi ba president bakalugire abayine mundu abayina amaja abayine emizinga kaye nadduke bweru otunyumiza alien olinga amazi mutu fe tuina lijije tulimu omuntu tukola live ku mukoddomi wa president kalugire ne tusigalanga tulyanga tunwa nga muli eyo Joni yabajja kutta sibaya Joni ebyo bye mwasigalo tugamba negatize tekenokulati maze ku social media emyake. What are you telling me, Bombo Krat? Ongamba chi? Nothing. Nothing. Balumbu ye Uganda bajitia. Penge tayinza kulinya wanonze wendi. I'm around. Mwante kadda ku list Junior gwadda ko kufa. Sipasyo yange yino teita masasi. Come and shoot me. Olabenti nange mundu njimanyi. Mwete mutu manyira, you don't know us. Situli tu bukometi wa tuvuma Bob Wine. Kwa mubavuma Bob Wine nze ya sigalao. Isi mayafa. Katolu bwa mayafa. I'm the last one standing. Bob Wine watamuja kwa mkiso. Mujia kechi kolimo. Teri avumye Bob Wine atafudde nzali wo. Katolu bwa mayagendo kuvuma Bob Wine nze nga namutandikadda. Isi magendo okuve student okutandika okuvuma Bob Wine nzega Junior wendi era muvuma. Kakalukali kakagwa nekuba ne Bob Wine empaka nemga nyenda kuvuma Bob Wine. Nanga tokisobola. Here I am. Ali magere mu bigere. Nze wendi. Ne mumpalana ne munja sabira ndya wamwe. Gola tufanagana. Mugeri mu bimanyire buli bu bloga. Nze ndi muliji yange.
So kakati mwabasamirira sibaya alien wamanyi kwani bagembo okumuwagira mbwayimba nnyo tumbavu wamanda byeko ka video ko busegu ka Puliten Nicolo ka video we kabaka choli musava Pulite nayito omwana oyo Puliten Nicolo muwase ngatanna yononeka nasituka nemvuge motoka yange nenyenda ku polisi yeka wempe Puliten Nicolo ngoli mu bizibu nonyima kwawe oyina obuvubuka Puliten Nicolo nanga Puliten Nicolo mboli moto myaka 13 kuka video ke walabye wekabanga kitufu Puliten Nicolo kako sina cha kugamba gwe ezo styles walabye za mwana wa myaka 13 bwa busava Puliten Nicolo ye musava era buli jottu kibagamba nti omwana oyo is mujimu she's a Valentinian Puliten Nicolo yava ku somero nabwate abasomesa bamusabiriza mujjukira Pulite kati Puliten Nicolo nonyezaaki kuka video ke nalabye styles olaga nange sikyayagala oh banange ye gwe abasajja bazibu bwabanga Puliten Nicolo gwendabye mu ka video yako nedda bambi tubivuddemu ebya ate Puliten Nicolo tuddamu okutumanyira ngo tusinikirako ebinyombo oli wa myaka 13 kana goli kakaba kiberawo kitumanyira manyira najjusa n'olunaku Puliten Nicolo lwe twakuwolereza era nagamba kaye ne mugaka ye kino ekiwala kimalaya ovudde ku somero abasomesa abo bakusabiriza gwabasabiriza ate Puliten Nicolo labika go ali abba n'omusajja wa muno ate kati nzize ku saidi ya kafuta singa bakuba ebyo ebimwa